Nade manyi mwanga agenda fulumya program ya kulumba mu 7 tugenda mulumba kabale tukoze bwe tuti embalala tukoze bwe tuti ejindi tukoze bwe tuti nekikolaga nti struggle bachagira birawono mu Buganda wano singa banasula mpuuga struggle ebewedde bakuba mpuuga ne bamufulumya nga struggle bagira struggle limited honorable mpuuga ati gubi bayadde bogira ade tobulira Joyce Bagala ye issue kati ye problem Joyce Bagala how can Joyce Bagala be an issue Joyce no Joyce honorable Joyce abere issue ya struggle na manyi Joyce Bagala genda kutulaba jagofu kamire botafu kamire genda kulaba ebikuirigira chebicha nandi badde ndoza fatwa yandi badde erogeroza ku bitundu biri no kubyetaya wangula tubikutte tutya bano musobo balekamu Achita. Nechita ne mutundu ya kintu kinene. What does that mean for the NUP? No, NUP, of course, I told you that is their weight. I told you in boxing, you can't punch beyond your weight. DP yakola DP and after 96 NUP tejabisuka konyo hijja kubeera ono ngo bobira bebyo bakalero badata no badasa tumbatano babiri mbatano wewe tibwe bityunga bola bwe bitebere otejja kuvaawo n'ebyo buyinza wapi no butajja komba ku buyinza kungu amzi abawagira naddala abaana abato abali mu fangoni abali mu firebase abali mu yakamye bagita Lion Island abantu bali mu kubyawula ebyobufuzi n'okuwagira endongo omuntu wabeeraga wa firebase mbuye kimukakatako okuba nti wa nupu ekyo si kituufu mbukati n'omuntu wabeeranga wa fangoni mbune mu byobufuzi ayina okubeera nga alien sikini kyawagira endowooza abo abaana basinga okabamu bazaala abamu bato bange kale nkyamu bwe kyamu kiringanga bubeera ng'owagira mwami Museveni n'ogamba nti tiimu y'omupiira gyawagira gyempagira simanya nedda omuntu aba n'okutegeera bw'onyigirizibwa mwami alien sikini asoba wongaale nga ye musanyufu mu bintu bye naye gwamuwagira osobola okuba ng'oli mu kunyigirizibwa sigamba nti noveeyo wagire byempagira naye manya nti ebintu by'obufuzi byawukana n'ebyendongo mulimu ebyobufuzi bikwata ku bulamu bwo kakati mwami alien sikini oli omuntu agambye awo nti simwagala nze yankola ki oba nze nali mugambye eki oba nali muvumye eki kuba tekisoboka ekyatulekerawo okuddira mwami Kyagulanyi ali mu by'obufuzi okumugeraageranya n'alien sikini ebirooto byabwe buli omu kyanjawulo waliwo ayagala entebe y'eggwanga waliwo n'ayagala okubeera toopu mu by'okuyimba kati ndaba byawukana bino ebibuuzo bingenda okubuuza obimanyi kubanga waliwo nga nange wendi abaana abamu bo bavubuse ku mulembe guno ekibuuzo ne kijja wali owuliddeko ku lutalo wakati wa Bobi Wine ne Chameleone oba ne Bebe Cool oli mu music ebaali beevumyeko nga bali mu byendo baali beekubyeko naddala mwami Bebe ne Bobi Wine baali balwanyeeko okulwana Bebe Cool twaliko nakivubo nga Bebe alinya stage Bobi Wine n'amukuba ekikondo ne bamutwalira mu ambulance naliwo omanyi lwaki nkubuuza kino kuba mmanyiko bino byonna bw'obimanyi naye okimanyi nti nno abaana essaawa zino ab'omulembe guno balowooza nti nno effujo litandikidde ku alien sikini ate nga Bobi Wine yalitandika teritandikidde awo si yalitandise effujo mu ndongo lyalimu kuva dda ne bakafeero baalikola ery'amaanyi lye mutamanya kubanga njagala nkubulye mwami Eddie
Ovanga ku muntu ayina emyaka mwami Eddie n'abo abaana olumu onenya abo abayimbi bali eniskini no olumu nembaleka. Ovanga ku muntu ng'ayina emyaka 22 ng'ayina sente nga n'ensemu yayanira ebiseera bisinga akolera mu ensobi. Ndabira ku basambi b'emipiira. Bindako tugende kakati olowooza lwaki abaana naddala bafuutu soldiers omusajja alien skin bamubrandingako nti nno ye kabaka w'effujjo era yasoose okukola effujjo mu Uganda. Siera nkulamusizza. Si yasoose naye kyennenya abantu kwe kuli wagira nga balowooza ttuufu. Si ttuufu. Ekikyamu kisigala kiki? Ekikyamu kyotumanye nti kikyamu. Olwokuba nti si yasoose. Tulina okumatiza abawuliriza nti alien skin byakola akoppa Bobby yakuba abayimbi banne ne alien skin byakola. Muganda wange Kapo wano mbadde nsaba nkuyambeko kati. Denda mukobula otaimu yejja. Azibwe Kapo talina time nene agenda ojja mubuuza. Nenda kubuuza kibuuzo kimu kyokka nte debate mubuuza. Mwami Eddie kyendi mukulaga bannaffe bwe tuli wano bwe tuteesa sinza asinga okutegeera n'abalala bategeera bulungi buli omu alina endowooza ye mutwe gwe kigumuwa. Nze kazibu siwagira ffujjo likolebwa ku bantu. Nga bw'olaba nti King Saha muyimbi wa nkyukakyuka naye kyakoleddwa ekyo si kiwagira. Ye yeesudde mu bantu ate abakanyama be ne babuuka ne bagenda balinnya abantu ku migongo osobola okumenya omuntu omugongo. Nze ebyo sibyagala era siri biwagira. Kati alien skin muyimbi mulungi. Katonda amutaddeko ekisaaki kubanga okufuna amaanyi si gwobeera ategeera nti oba ayimba ennyo okusinga abalala. Naye leka mwami alien skin muleke kubeera nga mumuwagira. Mbwakoppe Bob Wine gye yatandikira. Omuntu yenna bw'okeera n'ogamba nti nze omukyala wange nnyina kumufuga nga jjajja nga aba agenda kukulema. Jjajjawo naye alina ebikyamu bye yakolanga koppako ebirungi. Ebikyamu bireke. Mulina ababaka 57 mu Parliament ya Uganda. Nekituufu. Ku babaka 57, ababaka 56 bava mu Buganda. Mulina omubaka omu ava e Busoga. Ebitundu bya Uganda walala temulinayo wadde kansala. Ekibuuzo ne kijja. Ku speech ya mwami Kyagulanyi yakoze eggulo. N'akulira Buganda Caucus mwami Kivumbi Muhammad. Musiraamu munnange, musiraamu munno. Ate Muganda munno. Yavuddeyo essira n'aliteeka ku constituencies ezirimu Abaganda. Olede ze mulina. Wembuuliza taata. Lwaki ekibiina kyammwe tekyakutte Waiswa Mufumbiro w'amaanyi kimusindikeko embaali naye omufuneyo omubaka kikwate Rubongoya kimusindikeko ewaabwe effort naye omubeereko n'omubaka igwe oyagala ne banno era ababaka mubeere nabo mu Uganda wokka. Uganda ye Buganda. Ku Buganda ngeri 80%. Kyagulanyi n'akola ensoli ku Buganda ngeri 1%. Tunenya wa 1%. Kubanga ye Muganda. Enno n'agimanyi. Kati Bobi Wine lwaki ayagala okwegatta ku Museveni naye aleeta abatali Baganda bamalewo Buganda. Weebale nnyo mwami Eddie. Ekibiina ekyo nga kitandika sina kutandika nakati. Buli atakiwagira akugamba bwe kiri ekisozozi bwe kitayagala Baganda. Obudde buno mwategedde ate mutya nti ate Kyagulanyi mu kwagala abatali Baganda ali nnamba emu. Bannange muleke buli kantu okukaleeta nga muteekawo omuziziko. Eyaleeta ebintu ebyo nkugambye be bali katumale okubitereeza bwe balivaako biritereera naye kati tojja bitereeza nga be balina obuyinza. Anti kazibwe bali si Baganda.
njagala anti uliriza mwami Eddie ensonga oli aje oli mukwogera njagala ng'ogibuuza n'abeeni alemu nti lwaki mwesimba mu Buganda mugende mwesimbe wamwe tokibuuza nga waswa mufumbiro yekka na lubongo ya anti balisinza kibabuuza lwa nsonga emu balinamu ekigenderero ekyokumalawo Obuganda kuba si Baganda oyina kibuuzo ono yekanga bali bwe bawangula mu bitundu byaffe bye babimalawo kubanga gwe kennyini oliwe batubeere Kampala wakofinga wajja naawe mulira mu maaso gaffe kijja kumunenya naye kazibwe bwawemula mukuba n'ejjinja kubanga kazibwe Muganda bali baweebwa kulediti mu kuwemule wabwe kikkirizibwa bali bo balina interest yaabwe nti tuvumaganye Obuganda tubumalewo kazirwe timukakatako okuteekawo omugongo Obuganda buleme kuggwawo mwami Eddie ansa gy'oyagala njimanyi nakugambye tulowooza kimu naye nakugambye omupiira gw'amakuuli tebaguswambisa kawoowo toguwangula ekyokubiri mwagamba abantu bonna baagamba ekibiina ky'NUP ky'Abaganda era kiboola abawanga amalala omusajja n'atandikanga kubagamba nti Lubongo yasi Muganda Nubiyaniri si Muganda kati obudde buno kaabaleete n'amawanga geewaabwe gategeere nti talina buzibu ku mawanga malala ekibuuzo ekirala ekyo abalonzi bawulidde ate bagenda kukusalamu ansa zino zoowa tewali buzibu nolonda biki nolonda byonna naye president wa Uganda mukuno okulonda kwe tulimu kwe tugendamu ye yalonda abagenda okubala obululu balangirira akoze eki asinze ate nga amateeka ga Uganda gagamba nti gwe balangirira nti yasinze ye president addako kyokka naye yennyini akyaliko kakati nze bwe weteekateeka nti ogenda musinga onfanaganyako n'omuntu gwe bagamba nti tuulaawo mwami kungu nti ngenze kuleetera mazzi mu kisero naawe n'otuula n'ogalinda obwo bukkiriza bulungi naye obwo bukkiriza si kyangu oli buyita bwa kigezi so n'olwekyo wakati mu kubeera nga tetwakyusiza amateeka ga byakulonda sisuubirayo kibanga kugenda mu ddwaliro ozaale naye ng'omanyi bulungi nti midwife asobola okuswikinga abaana omwana n'amuwooli kubanga kyekigenda okugenda mu maaso ensi ze tuzanzeemu demokulasiya omulungi zibadde zirina enteekateeka gye zikolamu ng'akakiiko k'ebyokulonda kabeera independent olw'engeri gye kateekebwawo kugenda nge South Africa n'omanya committee of experts babaayo ne balonda nebibiina ne bicontributinga naye abantu ne babagamba nti naye temwekubiira president yalonda directorate of elections kati eye South Africa kwe kulaba nti mu kulonda okwaggwa ingambe nti bamuwa level nga takyayinza kukola gavumenti yekka ayina kati kwegatta na mulala ekyo kikulaga nti akalulu kabaddemu amazima na bwenkanya